nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako, era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero Kampala yabadde ewezeza milimitazi 12 n'akatundu kamu, so nga ate mu Soroti yabadde ewezeza milimitazi 2 n'obutundutundu 6. Bwe tutunulirako ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya, biraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaakedde kwaka, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kiddedde. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa, ekireetedde enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira olunaku lw'enkya mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okubeerayo n'oluwandaggirizi, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka, era olweggulo tusuubira nga mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandaggirizi, era nga ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 31, so nga Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku Celsius 28. Ate olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira nti ebbugumu lijja kutuukira ddala ku Celsius 25. Byo ebibuga ebiri emitala w'amayanja tusuubira ekibuga nga Addis Ababa ne mu New Delhi okubeerayo namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansamyansa okw'eggulu, so nga ogunaayaka mu Mecca gunaazuukusa ne kawekwa eggango era nga gujja kuweereza ddala Celsius 44. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV.